Oli ku YouTube channel ya Esther Portable, YouTube channel ekuletera amawulire agakakasiddwa. Amawulire genkuletedde olunaku olwaleero si malungi. Omumyuuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga lyattu Uganda, General Lokech afudde. General Lokech we twogerera ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'afudde enkya ya leero. Tujja kwongera okukubuulira biki ebimuviiriddeko okufa mu mawulire gaffe aganaddako. Naye ng'ebitonotono ku mugenzi General Lokech yalondebwa ku kifo eky'omumyuuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi mu mwaka gwa 2020, ennaku z'omwezi zaali 16 Desemba. Yalondebwa ku kifo kino eky'omumyuuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi nga 16 Desemba 2020. Lokech ono nno munnange omugenzi kati yasaavingako nga Chief of Staff mu UPDF Air Force okumala emyezi 5. Yasaavingako nga Chief of Staff mu UPDF Air Force okumala emyezi 5 era ng'emyezi 5 gino gyatandika nga 11 July 2019 paka nga Desemba n'abeera nga aggyibwa ku kifo ekyo. Ono yazaalibwa mu Acholi sub-region era ng'ava mu North. Byebyo ebitonotono bye nnyinza okukuwa ku mugenzi naye nga bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tujja kwongera okubuulira ebina bye tunaaba tufunyeewo. Weekuumire ku YouTube channel ya Esther Portable.